Yobiyamba gwe tomalira obudde akayimba kosi diyosise okuva mwana mulenzi Bebe tubaniriza mu program y'abalongo ab'ettabu. This is our third episode ndoze no ye episode yaffe yokusatu sicho. True that, it's our third episode nga tuba walabanya by the way twagala okubebaza okubeera nga mutubeerera mwana ne banga mutulaba temujjanga okwo mutubeerere muddala program eno ebeerawo buli lunaku olwokuna ssaawa ebeeremu n'ekitundu esakawungezi. Kakati Kimro omuliro gwani alina okubeera president wa UMA this week gweyongedde. Ekyo kituufu kuba Bebe oluvannyuma lw'okuvaayo na endorsing oba nawagira oba nasemba Morris Kiria okubeera nga ajja kuba president bwa UMA. Morris Kiria ye yamaze n'akidduka mu baya kiddukamu ngalo omuliro tagusobole bw'ati avuddeyo era nasemba Sindi okubeera president wa UMA. Naye okumanya embeera nno si nnyangu ne Saha naye asowoddeyo omutwe ng'alaga tonyigira mu ttooke. Olw'ensonga eyo Saha avuddeyo n'afulumya akayimba akapya ke bayita by the way Zakayo nga bw'ogambye ntanyugira mu ttooke naye yafulumiza akayimba ke bayita Zakayo era omuliro ne gweyongera ddala. Ebyo n'ebirala bye tugenda okubeera nga tukutuusako olunaku olwaleero mu programu yaffe eno era bye biri mu show yaffe eyo tugenda kuba tukuwa kasavu kanyama olunaku olwaleero tugoberedde omulamu oguli ku Sindi Bebe mpozi of course ne King Saha nenge yona bikyali awo producer soko sumulule. Okay, wama Saha ebiseera biri bye walimiranga mu kyalo ng'embeera ekyali mbi nga tonna bakuzikubamuko nga tonna bakufuna na buvumu buddamu omwana mulenzi Bebe nga n'ennyimba abantu tebana bakuzitegeera bulungi nnyo nga tonna bana kuzimba kalinayo eri side oba eri side y'Entebbe oba eri side y'Nakawuka. Okay, nga tonna bakukubamu ku ssente kirime eki ekyasinganga okukumenya walonze ku bijanja. Nedda muganda wange tulage babironda batya walikuba mu lubatu bwoti nojjamu akayinja nosigaza ebijanjalo biki ebingi. Okay, kati gwe tutegedde obuzibu bw'okulima wamma Bebe gwe obubwo buliwa. Organizing industry eno si kyangu. Lindako King Saha tugambye mulimi ate gwe amafala oli taata wani Uncle Bebe. King Saha. Why are you running? Kiki ekyatuukawo ku Alan Hendrick wamuzaalukuka? Mutabani wange yesimbawo nga taŋŋambi. Ekyo kyekyamu kukyaya kwesimbawo nga tagambyeko gwe kozaalemu Saha. Ekyo nno Alan kye yakola kibi kiyinza okuleetera omuzadde munnange okukukyawa nga naye tagenderedde okitegedde. Anyway kati engeri gye wafunye omutabani omupya King Saha leka tumubuuzeeko wama King Saha taata omupya ono Bebe omulowoozaako. Nze kati ssaawa eno ndowooza kubaka mabanga abangi abantu Saha tomanyi byawandiikibwa mu Bayibuli nti nno omuzadde Katonda wa wano ku nsi kijja kufa kuddamu muntu omu. Bino nno bigeze wulira omwana waddamu kitaawe mazima. Naye Saha Bebe taata we ebyaddala oba mukulu wange oyo kwegamba obwedda Bebe si taata wa Saha wabula mukulu wa Saha. Wamma Saha tutunuulidde Bebe nga teyeeyagala bulungi alina buzibu ki? Mukulu wange oyo alina obulwadde. Yesu! Obulwadde amaze nabwo bbanga ki? Obulwadde bumulumidde ebbanga. Tebubanga bwe buno obw'abakulu. Osobola okutubuulira bulwadde kika ki? Babuyita Sahayosis. Tebiragala ebyo byolaba bw'oba omuntu abikozesa mu kigero. Naye Saha olabika olimba obulwadde Sahayosis Bebe buyinza okuba bumulumidde ebbanga ttono ate nga kituufu lirabika
bweriti sinakindi guyinza okuba ng'omwaka ogwo gumu. Saha yosisa amulumidde emyaka si gumu sebiri. Why are you running? Why are you running? Wama Bebe webibanga bituufu Saha muto gwe mukulu we kijja kitya okubeera nga mwezalawa? Saha muto nnyo okubeera mu liigi erwana naani ne Bebe. Why please? Why? Please Bebe, tell us why. Because amafaana kyendabye buli omu yeegaana munne, naye bwe kibanga ddala Bebe Cool abadde mulwadde wa sahayosis we yagenda mu ddwaliro bajjanjaba ki wa Making Saha? Ate we yagenda mu ddwaliro bajjanjaba coccidiosis.